ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون amatena amalungi tugatene ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumwebaza olw'ebyengero ebingi nga mbyengero olubeerera bye tukulembezeeyo tuba nga twebaza Allah, ekyengera ky'obulamu n'ekyengera ky'obusiraamu. Allah tumwebaza era nga tumusaba atusonyiwe olw'obukendeevu bwaffe ng'abaddu, kuba mazima ddala tetusobola kutuukiriza kwebaza Allah olw'ebingi byatukolera. Allah tumwegayirira nga tumusaba akkirize ekyo ekitono kye tuba tusobodde okumwebaza. Mukkirize nzeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, eyo nabbi waffe omulungi eyatwagala abantu b'ekibiina kye, nga yatuuka okweyogerako n'agamba nze nninga taata eri abaana be. Mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ffenna tujulira ti obuvunaanyizibwa yabutuukiriza. Byonna bitutegeeza Mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'ebyo byonna ebiyinza otusuula mu bubi, mu bukyamu, mu busungu bwa Katonda, byonna nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yebitugamba. Kuutira omwoyo gwange n'egyammwe okuba nga ttya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutye Allah, tumukulembeze, tukole byayagala, ate twesambe ebyo byonna Mukama waffe Allah bye yatugaana okukola. Wetugenda okutambulira olunaku lwa leero, olunaku lwa Sande, oluwedde twasaala Idi, era ne batubuulira bingi, era ne twejjukiza bingi, naye nga byonna byali byetooloolera ebisinga ku nabbi wa Katonda Ibrahim alayhi salam ne mutabani we nabbi Ismail alayhi salam. Mu bingi bye tuyiga ku Mukama waffe nabbi Ibrahim ne mutabani we Ismail, mwe tujja ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugamba mu suratul Baqara nti wa'asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum wa'asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Unti fe abatonde tuyinza okwagala ekintu naye ng'ekintu ky'oyagala ekyo kibi gy'oli
kirimu obulabe gy'oli, era wa asa an takrahu shay'a, ate oyinza okutamu ekintu wa huwa khairun lakum, naye ng'ekintu ekyo kyotamwa kirungi gy'oli, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ne yeeyogerako n'agamba mazima ye amanyi ate ffe tetumanyi. Nabi Ibrahim ekikolwa kye yali amaliridde okukola ku mutabani we eky'okumusaddaaka, nkakasa bwe kuba kulaba kwa butonde obw'okumpi oli bw'akiraba akiraba ng'ekikolwa eky'obutujju, akiraba ng'ekikolwa ekitasaana. Ate nga Ibrahim Allah yagenda omuwa ezzadde ng'awerezza ddala emyaka 86, ng'omwana gwafunye amulaba nga kati ka kibiriiti ng'amwetaaga, naye Allah n'amulagira ng'ayitidde mu kirooto, Allah ng'amutuma asaddaako omwana we. Mu ndaba y'omuntu okiraba nga kikyamu, era kati mmwe mulowooze Ibrahim bwe yali amaliridde okukola ekikolwa ekyo, ye ng'omuzadde yali awulira atya? Allah tugambye wa asa an takrahu shay'a, oyinza okutamu ekintu wa huwa khairun lakum. Ibrahim paka Allah lwalizingako ensi nga tukyamwogerako. Ibrahim ne kati mu swala zaffe tugamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lwaki? Obuzira Ibrahim bwe yayolesa n'agamba Allah ndagidde kankole. Allah mu bintu ebinene Allah byatuteekerateekera ng'abaddu, omuntu kwe kumalirira okukola ekintu naye nga kirimu obuzito. Ebintu ebyo olubeerera Allah aba abitereseemu ebirungi. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yali ateekateeka abakkiriza, hadithi etugamba ajaban li amri lmu'min, mazima ddala embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'mini, ate ekyo tekiri ku muntu yenna okuggyako omukkiriza. In asabatuhu sarra shakara fakana khayran lahu, omukkiriza buli lwafuna ekirungi ekisanyusa shakara yebaza Allah fakana khayran lahu, ekikolwa ekyo kyakoze ekyokwebaza Allah ne kibeera kirungi gyali. Wa in asabatuhu darra sabara fakana khayran lahu, era embeera enzibu bwe mutuukako abeera mugumiikiriza fakana khayran lahu, nakyo ne kibeera kirungi gyali. Mulowooza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu bingi byatunyumiza ku Nabbi Ibrahim n'okuba nti yamusitula Allah mu mannya ge ayitibwa erinnya Al-Latifu. Kakasa tulimanyi omukwata mpola, oyo alumirirwa, oyo ayagala ennyo, Al-Latif. Naye abaali bannyonnyola erinnya lya Allah eryo bagamba Al-Latif, erinnya Al-Latif huwa alladhi yakhluqu min ad-diddi ad-didd, yoyo Allah ajja ekyennyume mu kyennyume. Kitegeeza ki? Omuliro ffenna nkakasa gwokya, Allah najjamu ekyennyume kyagwo ne gutookya. Akambe ffenna tumanyi kasala, Allah najja ekyennyume kya mukambe ne katasala. Allah mu mbeera ze buli lwakutuusako embeera enzito onakuwala
naye Allah najja ekyennyuma mu kunakuwalako Allah najjamu essanyu. Mutemwewuunya Ibrahim bwe bamukolera olukwe ne bamukasuka mu muliro, omuliro gwe baali basuubira tigugenda mwokya, Allah n'agamba waqulna ya naaru kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Allah n'alagira omuliro n'agutuma ti muliro gwe beera wa mirembe era wa ddembe eri Ibrahim. Omuliro tegwokya Ibrahim, tegwamwokya. Allah n'agamba wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin. Ibrahim baali bamwagaliza bulabe, obulabe bwabwe Allah n'atabuyisaamu. Yoyo Allah yakhluqu min ad-didd, Allah ajja ekyennyume mu kyennyume. Tugezeeko okusika ebikolwa bya Ibrahim, embeera eyatuuka ku Ibrahim tugiteeke mu bulamu bwaffe. Omanyi wootuula wootudde n'osalawo kwogera eri Allah wo ng'olina by'omunyumiza, naawe enkakasa olina by'ogamba Allah n'ovaamu amaziga. Olw'ennaku gy'oyinza okuwulira ng'onnyonnyola ensonga zo, buyinza okuba obulwadde nga bukumazeeko ebbanga ddene, buyinza okuba obwavu abasinga bwe tukaaba ng'onoonyeza ddyo n'ekkono biganye. Ekigezo kiyinza okubeera mwana, ng'omwana ofubye bambi omutereeze n'agaana. Ekigezo kisobola okubeera mu mukyala, nga gwe kennyini omanyi kyotuddeko ewaka, n'omukyala ekigezo kisobola okubeera nga kiri mwami, nga bw'otuula n'oyogera ne Allah wo ovaamu n'amaziga. Eyo embeera Allah yayawulamu abaddu babiri. Allah ayina abaddu bayagala okulaba mu eyo embeera nga kikusitula amadaala, nga Allah wayina abaddu abalala nga tabaagala balaba mu eyo mbeera. Oli ayinza okwebuuza, Allah nga mmusaba n'atayanukula, ate nina gundi gwe ndaba, bwe ndaba mu ndaba yange ndabika mu musinga obulungi, naye nga bw'asaba Allah, Allah amuwa. Kino mukimanyi, waliwo abaddu abasaba Allah nga Allah awoomerwa okuwulira amaloboozi gammwe, nga buli Allah lwakuwulira ng'okoowoola Allah, Mungu wange, Katonda wange, Allah ng'anyumirwa, n'akeerewo okuwa. Ne wabeerawo abamu nga ye olwogera ne Katonda amuwa kuba Allah tayagala kuwulira ddoboozi lye, yadde ng'oli era asobola Allah omuwa nga Allah tamuwadde lwakuba tayagala kuwulira ddoboozi lye, naye lwakubeera era mulungi eri Allah. Allah tugamba amma yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Ani ayanukula almutarru, omuntu alina embeera nga wallahi ekutudde mu kifuba, ogigezezzaako egaanye. Allah yeyogerako n'agamba yeye Allah. Omusajja baali bamuyita Abu Bakar bun Muhammad Dawuda ad-Dainuri. Omusajja oyo tukitwale yali musajja muvuzi wa taxi wa loole, ayina ekyebagala kye, endogoyi ye agikolerako mirimu, avugirako abantu, avugirako ebyobugagga by'abantu, bwe bamutuma alinga wa delivery. Olunaku lumu omusajja n'amujjira n'amugamba mbadde nkusaba ontwaleko mu kifo gundi. Ne bakaanya ebbeeyi, n'alinnya ku ndogoyi. Mu kulinnya ku ndogoyi amuvuga, batambula.
ne basanga ekifo ng'amakubo gaawula, lino lidde eno lino lidde eno. Eyali avuga n'amugamba tugenda kukwata lino kkubo. Gwe baali bavuga n'amugamba eryo lyawala tukwate lino. N'amugamba naye gy'oŋŋamba okukwata simanyiiyo. N'amugamba tugende, ndaba otwala nze gye ŋŋenda mmanyiiyo. Musajja wattu n'awuliriza ne bakwata ekkubo. Baba batambula batuuka mu kifo, teri yadde omuti, teri yadde omuntu mu kyangaala. Gwe bali bavuga n'agamba eyali amuvuga kawansi okwate ku mutwe gw'ekisolo nsobole okukka. Musajja atoola okuba yali ku mulimu, nakka wansi n'akwata ekisolo omutwe akke wansi. Omukama gwe yali aleese asobole okukka wansi. Musajja atyo aba akutta omutwe gw'ekisolo, ono gwe yali avuzeeko n'ajjayo ekiso. Namugamba ngenda kukutta. Namugamba bambi bw'oba obadde oyagala ŋŋamiya yange n'ebigiriko bitwale nendekera obulamu. Namugamba njagala ggwe ne by'oyina n'ensolo byonna mbatte. Musajja n'amugamba kale inkaana la budda, bw'oba kyosazeewo okukola mpaayo eddakiika 2 nsaaleyo eraaka mbeeko bye ŋŋamba Katonda wange, kale ogende okunzita nga nnina bye ndoopye ewa Allah. N'amuleka. Omusajja n'ayimirira mu swala n'asoma al-Fatiha. Qur'ani yonna gye yalina mu mutwe n'egenda. Allah n'amujjukiza aya eno, amman yujibu al-muttarra idha da'aahu wa yakshifu as-suu. Ani oyo ayanukula omuntu abadde azitoowereddwa? Omusajja aba ali mu kusoma essuula eyo, ali wansi agenda kutoola salaamu. Allah n'aleeta be yaleeta, ono yali ayagala okutta y'obulamu bwe ne bugenda. N'amukwata ono yali azze n'amugamba anshuduka billah, nkulayirira Katonda gwani, man anta, ovuddewa? N'amugamba ana rasulu man yujibu almuttarra idha da'aahu. N'amugamba nze ndi mutume oyo ayanukula abo ababa bali mu mbeera nga yakazito. Ekyafaayo kyajja mu tafsiri ya Ibn Kathir ne Ibn Asakir, we yali anyumya ebyafaayo bya Baghdad yakinyumya. Tujjamu ki? Allah ajja ekyennyume mu kyennyume. Aqulu qawli hadha astaghfiru min dhunubikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. batumaliza khutuba yaffe. Yenna amanyi kyayina kyayagala eri Allah, tayina buddukiro okujjako eri Allah. Embeera gy'oyinza okubeeramu ng'olaba nzito, fajaala min duni dhalika fathan qariba. Embeera eyo Allah ayinza okuba gy'agenda okujjamu obwangu. Embeera eyo gy'olaba nti erabika ennyinze, Allah gy'agenda okujjira obwangu, naawe togenda kulabayo. Ky'oyinza okulaba nga kinene kikuzitoyeeko, kikuzitoyeredde. Wa asa an takrahu shay'a wa huwa sharrun lakum, wa asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. Oyinza okuba ng'ekyo kyotamwa
kyekirungi gyoli. Imamu Shafii yatunga ebigambo bino n'agamba sabran jamilan ma aqraba alfaraja, obugumiikiriza obulungi oli bw'aba buyina ma aqraba alfaraja, manya bumanya amakubo Allah gagenda okuggula okutaasa obuzibu bw'olimu mayitirivu mangi. N'agamba man raqaba Allah fi lumuri naja, oyo yenna agenda okulondoola omwoyo gwe ebyo byakola ensonga ze zonna fi lumuri naja, Allah agenda kutaasa. N'agamba man sadaqa Allah lam yanalhu adha, bw'onaakakasa Allah teriiyo kabi konna kagenda kutuukako, naye kaba kalimu olukwe lutya, naye kaba kalimu amaanyi gatya. Man sadaqa Allah, bw'onaakakasa Allah lam yanaluka adha, tugenda kufuna kazibu konna kagenda kutuukako. N'agamba waman rajahu yakunu haithu raja, oyo yenna agenda okusuubira Allah mu mbeera gy'olimu, Allah wagenda okugira. Awo osuubirira Allah tikati wano Allah yagenda obikola, Allah wagenda obikolera. Awo ogambire nti bannange kino kinaggwa, Allah wagenda okimalira. Kati buli omusika woyina wonna akazito, Allah waffe mulungi, tanyumirwa tulabanga tubonaabona. Allah waffe mulungi, ayagala tukolako ekisa. Allah kyatwagalamu tulongoose, Allah ajja kutulongooseza. Na maama waffe Zainab radiyallahu anha atunyumiza. Olunaku lumu mukama waffe jajja gyali nga lwali lunaku lwe, mu ttumbi nabbi n'agugumuka omulundi gumu, n'ayogera ebigambo bino wailun lil arab, obuzibu bwolekedde eri abantu, min sharrin qad iqtarab, waliwo obulabe bwendaba obusembedde. Nabbi n'abaako byayogera. Maama waffe Zainab n'amugamba ya Rasulallah anuhliku wa fiina salihun, Allah agenda tuzikiriza nga mulimu abalungi. Nabbi n'agamba idha kathura alkhabath, ayagala okutaasibwa kwa Allah toyonoona, buli bw'onaayonoona okuzikirira kusembedde, naye buli lw'onaakola Allah byayagala, Allah ajja kukutaasa. Kama qala fi kitabi al-aziz inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله.